Kamyati zawedde mu kiseera kino anyiga biwundu oluvannyuma lw'okutugumbulwa abasajja batannategeerekeka. Ono bamusanze mu kkanisa ya Leaders and Disciples Ministries esangibwa Kasange mu Wakiso ku ssaawa nga 9 ez'ekiro ng'awummuddemu oluvannyuma lw'okusaba. Agamba bano babuzeeko kati okumumiza omusu era Katonda yazizza bibye. Kati batuze omunaakwata tugeza noyogera bogezaako okwogera oli mufusirika omulala akwata ennyindo nwano kamala abakwata amaaso ne mubalaba kati oluvannyuma ennyo ne banyiga tugezaako oyagala obulamu tugezaako okwogera. Yafunye agabesimattulako n'adduka okuyita mulirwana. Akuba olubuto nempulirako bina olubuto omuna agati gazia kuba wano naleta ekyokubina kikwata wano kati oluvannyuma ennyo ngenza okulaba olwana ennyo ngire bwenti amaaso ne bajja bwenti bamuli okumaze okukwata nerabanga misaanawo kakati ene bwe baliseeyo ayiwa amafuta bwakumya omuliro bagenza olaba bafiiramu bonna ne bamuta mukyala naye waafunidde mukama atuyambidde awo. N'abalala ababadde okumpi batandise okuŋŋaana era okugenda okutuuka ng'ekkanisa ebengeya. Kati musumba ono Pawulo atusula wano okumpi agenza ofuluma ye obwedda amanyi mbu babbi ba scrap be bali mu kuyuza naye agenza okulya nga kigenze byoni kwe kujja ayingire mu kkanisa akwate ku luggi omuliro ne gumukanga nga Petro bw'omanya banaamanyi ne gukuba. Tulanaganye n'omuliro okuva essaawa 9 kintu kibaluse neiba nankubira naŋŋamba taata Alfa owulira ekiri ebweru kozi ne mubuuza olowooza ki nyambadde bwambazi mpale yokka neziruka. Okusinziira ku George Wannome omusumba w'ekkanisa eno poloti eri baagigula ku nannyini ttaka ngwe kitegeddeko erya Reverend Kimera kati emyaka 12. Naŋŋamba tuyambe tuliwe ssente tusobole okununula ettaka tujja kukuzaako ekitundu bwento ne bampaako ekitundu ne badministrator bakirizigana ne bampa ekitundu abamu ku badministrator Baikazibwe n'omulala Muyanja n'omulala Kiiza basatu era ne bampa ne transfer z'ekyapa. Mu kyokka okuva lwe yafa mu mwaka gwa 2020 abooluganda okuli ne gutegeddeko erya Dan Musuuza baatandika okubakijjanya nga baatuuse n'okutuuza olukiiko okusala entotto okugoba ekkanisa ku ttaka lino. Ne bagamba ennaku 5 ze tuwadde ekkanisa eyo nga tekyali ku ttaka eri kubanga ffe tugobye ekyapa kyaffe twakakifuna omwezi gumu tulina ekyapa kya mwezi gumu temutugulya byakuwanga bya ku ttaka. Ekyewuunyisa bano balayira okukozesa obuyinza bwabwe so si mateeka. Tetugenda kukozesa kooti naye tugenda kubagobako mu ngeri yaffe. Twabadde wakayita olunaku lumu bampise nga kkanisa yino bagyokeze ebyuma byonna biyidde. Mu bimu ku byatokomose gy'emizindaalo obutebe ebyuma n'ebirala. Mizindaalo bagibbye amataala amplifier bazibbye ezimu ne bazookya amataala bagabbye agamu ne bagookya waya tuyina broadband eza media yaffe wano bazookyezza. Wano we basabidde bekikwatako okubadduukirira bafune obwenkanya. Pulezidenti w'eggwanga lyaffe General Kaguta Museveni Yoweri nsaba otuyambe kubanga abatulumba bagamba balina amagye balina ebyokulwanyisa balina abakulu bangi bamanyi. We tuviiriddeyo ng'abagoberezi bakyali mu kutya ku kyekiddako.